okuteesa kwa Katonda mu ggwe. Essomo lyaffe olwaleero liva mu bbaluwa ya Pawulo omutume eri Abaruumi essula ya 11 kuva akanyiriri ka 22 paka ka 36. Naye akanyiriri ka 22 kagamba nti, kale laba obulungi n'obukambwe bwa Katonda eri abaagwa bukambwe, naye eri ggwe bulungi bwa Katonda bw'onoobeereranga mu bulungi bwe. Bw'otoobeererenga naawe oliwogolwa. Mu ssula y'omwenda paka ku ye11 ezene ebbaluwa eri Abaruumi, Pawulo atwala akadde okuwandiika ku kuteesa kwa Katonda eri eggwanga Isirayiri awamu n'enjiri. Newankubadde Isirayiri ng'eggwanga baagaana okukkiriza Yesu Kristo ng'omununuzi waabwe, wabula Katonda tannabavaamu. Era tulaba Pawulo atandika essula ye11 n'ekibuuzo nti, kale njogera nti Katonda yagoba abantu be? Pawulo n'addamu nedda ng'agamba nti, kubanga era nange ndi mu Isirayiri wa mu zadde lya Ibulayimu wa mu kika kya Benyamini. Wano Pawulo agezaako okutunnyonnyola nti Katonda mwesigwa eri abantu be. Omuyudaaya alokolwa lwa kisa kya Katonda, era Katonda tannagoba bantu be. Era mulimu abamu Abayudaaya abafuna obulokozi ku lw'okukkiriza mu Yesu Kristo. Newankubadde Isirayiri kati ggwanga eryamenya endagaano ate eritakkiriza, naye ebyo bijja kukyuka. Wabula ky'olina okumanya, obutakkiriza bwa Isirayiri bwatuyamba ffe ng'abamawanga. Ebbaluwa ya Pawulo omutume eri Abagalatiya essula ey'okusatu akanyiriri ka 14 kagamba nti, omukisa gwa Ibulayimu gulyoke gutuuke eri abamawanga mu Kristo Yesu, tulyoke tuweebwe ekyasuubizibwa eky'omwoyo olw'okukkiriza. Wabula akanyiriri kaffe akakulu katujjukiza nti twalokolebwa ku lw'okukkiriza mu Yesu Kristo, era tuleme kwenyumiriza, kubanga obulokozi twabufuna ku lw'ekisa kya Katonda. N'olwekyo leero leka tuweeyo obulamu bwaffe okukola omulimu gwa Yesu Kristo gwe yatuwa ng'agamba nti, kale mugende mufuule abamawanga gonna abayigirizwa. Matayo essula ya 28 akanyiriri ka 19 bw'egamba. Pawulo yanyiikira nnyo mu bulamu bwe okugaziya obwakabaka bwa Katonda ng'abuulira enjiri. Ebbaluwa ey'olubereberye eri Abakolinso essula y'omwenda akanyiriri ka 22 paka ka 23 egamba nti, eri abanafu nafuuka munafu, nfunenga abanafu, eri bonna nfuuse byonna mu byonna byonna, ndyoke ndokerenga abamu, era nkola byonna olw'enjiri, ndyoke nzisenga kimu mu yo. Naffe leka tusabe olwaleero era tulabe nga tutuusa obubaka eri abalala obw'okumanya Yesu Kristo. Amiina.